Nkwebaza nnyo gwe munnange yonna gy'osinziira okutulaba naawe yasalawo okutambula naffe wano ku Kyaggwe TV mukutu gwaffe gwa byamawulire tuli ku social media platforms zonna osobola otusanga ne ku www.kyaggwetv.com Facebook gye tuli ne ku TikTok mpozi ne ku WhatsApp enamba weerya waggulu oba osobola okugiraba. Programu nkomyewo nate labuka eno programu eba ekwata ku ngeri tukulabula ku ngeri gy'otambuzaamu obulamu bwo mu ngeri ey'enjawulo. Bingi bye tukwatako tubadde tukuleetera bakadaama ne bakulabula gw'ayagala ogenda okkuba ekyeyo naye olwaleero tugenda kukwata ku nsonga y'amaka nga tusinziira ku mboozi ya Ndibasa eyo gy'eri waggulu twagiteekayo atagiraba osobola okugifollowinga n'olaba ki kye twogerako. Naye olwaleero programu eno eri ku Kyaggwe TV era nga tusinzidde wano ku Countryside Eco Resort tuli ku Kayunga Road nga wakava Moka Center ak'Ekisowera. Omukyala gwenkuleetedde n'omwami gwenkuleetedde bamaze mu bufumbo over 10 years omu 20 years. Kyensuubira nti balina authority okuwa amagezi okulabula gwali mu bufumbo gwayagala okubuyingira gwali mu kukwana naawe ayagala okuvaamu osooka olindemuko owulire ebigambo byabwe. Tugenda kubatuumulamu katono mbakuleetere bakubuzeeko bakubuulire n'amannya gaabwe mu bujjuvu. Nze Nayiga Dora labuka. Awasiza omugole w'okusatu. Bw'atyo bwe yawasa omugole w'okusatu n'amuleeta. Bwe yamuleeta nga alaba nga kikoze kikisuuse. Ani alaba? Omukadde waliwo omukadde eyali jjajja w'ono Nandirodi waffe. N'asembera wendi n'agamba mwana wange njagala ombuulire ddala mu kukula kwo nga ggwe omukyala wakula otya? Abakazi bakula mu nkula nyingi. Nange ne mubuuza jjajja abakazi bakula batya? Nambuuza nti oba tewakyalira nsiko omusajja kyovaako akulekawo. Ne mugamba nedda jjajja nga bwemanyi manyi nakyalira ki nsiko okujjako waliwo ki ebirala omusajja byatatuukiriza. Nange nalaba obudde bwange kubanga nga yali tajja wange nangamba mwana wange abaana bo booteeka ku buliri nga musajja. Nange nalaba omusajja nefukamira nemugamba bba wange wabanga waliwo ddala byentasobola kukola basenga bajja mbuulira naye nange ndi muntu era ndimu omusaayi era ndi n'obwagazi naye kati nkole ntya nsindika ngende nkole ki? Bwe ntyo nalaba yaddamu ate ekyo ekibuuzo kyali kinene. Yafuluma bufulumi n'akola ki? N'agenda teyambuulira kituufu zaali 11 ez'olweggulo n'asituka n'atambula n'akola ki? N'agenda. Nsooke na mwami nsooke na mukyala. Ladies first. Yes. Nedda wano tugenda tandika na mwami ensonga z'amaka bami tubawa ebitiibwa. Sebo nzanyiza okulaba. Nsanso kusanga webale ku Kyaggwe TV. Neyanziza nange nkyazaako ku Kyaggwe TV. Ogenda kubabuuzaako sooka ombulira amannya go Sebo. Nze Basanya John ani musajja mulimi era omulimisa ntuula Nabiyagi okyamirawo Kiyunga nga ogenda emayangayanga. Nkola omulimu gwa general manager ku kampuni ya Jowate Plants and Nurseries e Masindi era nga nkola mulimu gwa bulimisa era nga neebuuzibwako. Ndi musanyufu okuyitibwa ku programu eno kubaako kyempabula n'okulabula abo abandibadde nga Madamu Dora bwagambye abaagala okwettanira obufumbo ababukooye naddala eri abavubuka abaagala okufuna ababeezi n'abawala abaagala okufuna obufumbo. So neyanziza Madamu Debula ku lw'ensonga eyo. Obufumbo mazeemu emyaka emeka? Madamu Debula obufumbo mbumazeemu emyaka 24. Kitegeeza olina experience y'amaanyi. Oli musajja mufumbo? Ndi musajja mufumbo ow'empeta. Empita olumu evaako naye nga kweri
Okay, sijesibaako bwesibi. Tugenda kuba tukujja naye nga tukwaniza ku Kyaggwe TV subscribing otambule nange kankutuuseeko mukyalo ono mwetira Nnaalongo omujjukira gwe twatandika naye programu eri ng'alabula abayagala okugenda okukuba ekyeyo. Mukyala mufumbo, mukyala musiraamu tujja kuba natwekoonako neeyo eri abasiraamu abalina abakyala abasukka mu tubuuzeeko maddamu. Abalabi baffe aba Kyaggwe TV balamusiza. Amanya gange nze Nambiru Hanifa Nnaalongo eryo siryerabira. So mbeera Kiyunga. Twesimye okubanga mutufollowinga ku programu zaffe ez'enjawulo. Alright, tukuzanyukidde webala okukkiriza okudda okutuwabula. Oli ku Kyaggwe TV program labuka neera tuze ka speed tuddukamu kubanga ebigambo bingi ebigenda okwogerwa ate nga akaseera kaba katono abantu batulabirako online wano tebaagala bintu biwanvu nnyo ate nga twagala tubatuuseeko ensonga. Ensonga olwaleero egenda kutambulira ku maka emboozi ya mukyala Ndibassa Safiina twagibaterayo mwagiraba gwatannagiraba osobola okugendayoko n'olaba biki bye twogerako. Omukyala ono yafumbirwa ku myaka 15 nga muto ddala. Omukyala teyasoma n'afumbirwa omwami gwe baamulabira kitaawe gwe yamulabira nga ye tamwagala naye n'akakibwa omufumbirwa naye Mukama mulungi bwe yatuukayo bambi yamwagala era n'amuzaalamu abaana ng'abamuzaaliramu ewa Nazaala we baamuteeka naye ate oluvannyuma omwami yamutwala era n'amuzimbira era ewa ssezaala we. Kyokka omusajja ono baamusanga n'omukyala Safiina yasanga n'omwami ono n'omukyala era n'abaana babiri naye omukyala ono naye baamuwasizaako abakyala abalala ng'oli yasooka agenze twamanya nsonga lwaki yagenda naye Safiina bwe tulabanga nnamba emu era ne bamuwasizaako abakyala abalala. Omusajja ono yabonyaabonya omukyala okusinziira ku bigambo bya Safiina yalimanga ppamba n'alima omuceere nga bafuna ssente bakungula naye ng'omwami yawasaamu bakazi tamujjanjaba taweerera baana era tamwagala. Bingi bye yayogera okusinziira ku Safiina osobola ogendayo n'omwewulirirako emboozi gy'eri naye Safiina agamba ekisinga okumuluma era ekyamuleetera okuva mu maka ge ye musajja okumuzira. Awo wetwebuuliza wetujja ebibuuzo. Ekibuuzo ekisooka okuzira kyeki bagenda kuba batubuulira bano benkuleetedde okuzira kyeki. Omusajja tulaba nga yazira omukyala era kyamuluma nnyo nti biri yaguma n'atanuuba n'atagenda naye okuzira kwamuleetera okuvaawo. Okuzira kyeki number 1. Number 2 omusajja nga bwazize n'omukyala asobola okuzira. Number 3 biki byolabirako omuntu agenda okuzira bubonero ki bwolabirako omuntu anaatera okuzira. Number 4 ye waabeera akuzize biki weeyisa otya osobola okugyawo embeera eyo ey'okuzira. N'ekisembayo okuzira kyekisembayo mu bufumbo kyekizibu ekinene mu bufumbo ekireetera omuntu okwawukana ne banne oba waliyo ebizibu ebirala. Tugenda kutandikira wa Mwami Basanya John otubuulire okuzira kyeki okusinziira ku ggwe amaze mu bufumbo ebbanga. Eyanza Madamu Dora n'abatulaba aba Kyaggwe TV okugenda obutereevu ku mulamwa ekigambo okuzira buli omu ayinza okitwala nga bwe yandibadde akola ki akiraba oba engeri gye baba kimukozeemu. Naye ku lwange ebbanga ly'eŋŋamba lyemmaze mu bufumbo nga tugamba okuzira tusooke tumanye okuzira kyeki kubanga nze nandibadde ndescribinga nti okuzira kitegeeza kuweebwa kintu ng'obadde tokyagala olw'ensonga ez'enjawulo. Tugeze omukyala Safiina okuzira kwagamba kwe yaziribwa tulina okusooka ne tumanya lwaki kwaliwo nga tonnaba kumanya nti nno agamba nti yaziribwa nti agamba yaziribwa. Twagala tuyambe ono omwana omuto ayingira mu bufumbo okuzira akitegeere mu mbeera y'obufumbo okuzira kyeki. Mu mbeera y'obufumbo mu butereevu okuzira ate tekubeera kwa sayidi emu. Nze ng'omusajja nyinza okugenda ne mukwano gwange ne tutuuka obutakkaanya ne tuwabawo obutakkaanya n'enzira ekintu kyonna kye nandibadde nkola naye ate naye asobola
okuzira ekintu kyonna ekyandibaddewo oba nga kimpeebwa okuva ku sayidi ye. Naye kakati abatuuliriza naddala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala tukitwala nti okuzira kintu kinene lwakuba nti ffe tukirabanga ekitono naye ekintu ekyo kinene nnyo naye bwe tuba tukiwumbawumba moderator abuuziza nti n'okuzira kyeki mu butuufu okuzira kwe kugaana okukola ekintu kyonna ekiba kikuweerebbwa oba oyagala oba toyagala n'okigaana. Naye mbadde nsaba moderator tulongooseemu n'ekibuuzo ekyo nti lwaki tugenda kutuukayo kankati Hanifa okuzira ng'omukyala okusinza ku mboozi wagiraba neya Safiina okuzira kyeki ng'obuulira omwana bano embeera y'obufumbo ebatuukira okuzira si mmere nti nagimuwadde n'agaana oba bwe njifumba tagirya ebyo tebiruma. Doola omusajja watuukira nga takyegomba kwebakako kwekokuzira awo era bwe kibeererawo oba gwe omukazi gw'okikoze oba omusajja yakikoze yagalagaana n'abakazi bazira tinebegaba amateeka nga tugenze mu kooti ng'oloopa omusajja wo mwawukane kasita bakubuuza omaze naye emyaka emeka nga temulabagana nti emyaka 6 there is a guarantee tewakyali buki bufumbo. Kati Uncle John kambuuze gwe omusajja abakazi bazira ennyabo abakazi bazira madda ennyabo bali banzizeeko obubonero ki bwalabirako nga bakuzira obubonero bwensinga okulabako ne bw'omukoonako abatayagala ate ebiseera ebisinga ffe bwe tubeera nga tugenda mu ofiisi yaffe oba gye wandiise ekisenge wabaawo enteekateeka munno gy'aba akwetegekedde okulaga nti nno akwetaaga oba takwetaaga ng'oviira ddala ku buliri enteekateeka gye babutegese nga tonnagenda mu kisenge oyingira ekigere ekisooka mu ddiiro ennyaniriza gy'akwaniriza eyawukana ku gya bulijjo kati yaniriza tulageemu wano ng'ono agenda okuzira bwabeera oze omanyi nti nno omugenzi Sebaggala yatugamba nti nno omuntu olina okuddayo n'akaveera eka nzizeyo n'akaveera kange tuuse eka bulijjo mba sindaba nakugera bwe nti nga bakanzigyeko naye kati wano nsobola oyingira nako nenyingira mu ddiiro neŋŋenda paka mu pantry nga teri yakanzigyeko nenkateeka we nnina okukassa nenzija nentuula oba TV kweri ng'ebiriko byeka bye bintertaining awaka naye ng'abawaka baifuula bize badde eno kati gwe n'otandika okugamba waayi naleese ekyennyanja nno mu kaveera omwo kinnaayo naweeyogeza wekka n'alyoka agamba okay kakati awo takuwadde budde naye awo otandikira okumanya nti ekiddako era weefumiitiriza n'ogamba nakoze kiki kye nakoze okutereeza embeera era maama wange ogenda okutuuka eri mu kisenge emmere ekuweerebbwa naye ng'agikuwa oba mubadde mulina okulya mwenna ajja kwefuula biza alina by'akola gwe n'olya kuba enjala eba ekuluma ng'omusajja kakati bwe mutuuka okuyingira eri oba gw'osooseeyo naye osobola okusanga obuliri mulina engeri gye mubwalamu ng'eraga nti teri welcoming era mu kuwunzika awo ogenda okutuuka ku ssaawa yandibadde ng'esembayo nga munno tayagala yadde okumukoonako. Okay. Hanifa. Yes, Dora. Okuzira omugwe mu ndaba ye y'ebintu ng'omufumbo waliwo okunyiiga kituufu waliwo okusirika olusirika yes waliwo n'okuzira twawulira ebintu bino bisatu kubanga Uncle John ndabanga atuli mu kunyiiga oluusi tuba twanyizeemu nyiza obutakujjako kabeera nyiza obutakufaako ne tutalya ffenna njagala kuzira kuno omukyala kwalaajanira nti okwamutuusa okunoba mu bufumbo kunyiiga lusirika kuzira ye mukyala agamba kuzira Dora okuzira nga ne wandiyagadde ojjula emmere ogimuwe ey'omu kikunta nga tajagala automatically baba bakuzira asobola obutajagala olunaku olumu n'olwokubiri noko kuba kuzira kino ekintu kibeera continuous tekigwa lumu nti banzize leero naye nga ebbanga lyonna erizzeeko okusinziira embeera gye mbadde mutambuliramu
no sensinga nti kati yanzira ate Dora okuzira okwo olumu tekujja lwabikolwa abaami baffe babalunga nga wadiba n'odiba omudiba okuzira okwo kwe bakuzira gye bigwera kwe kufuuka okudiba nga bakudibya omudibo ngani yakola musajja kyagaana emmere y'omu kikunta nga wamwetamu nga yakwetamu extent kije nkwetamiddwako ddala towulyanka abakazi abaziza abasajja Dora fe abakazi tumanyi okweko ogambe mulimu okunyiga n'olusirika fe abakazi tubeera mu lusirika naye omusajja si kyangu kuzira si kuzira kudiba naye kati okusinziira kundibassa nga bwe yayogera biki ebireeta omuntu okuzira ne bituuka n'okuzira ate ekinyumira nti oba waziribwa naye ate omuntu oyo ngadda adda ate nga ng'obeera naye ndibasa teyalinga naye yali naye naye yalemererwa era bw'oteesiba bbiri okibuukamu Dora obuukamu n'okivaamu olina kunyweza mutwe onyweza otya omutwe nziyagala kulaba waneeno biki ebintu ebikolebwa awo ng'omuntu akuzize ng'omuntu akuzize bikyawo ebibeerawo ennamba esooka nga mu kikunta takwetaaga eyo namba 1 okulaga nti kati nakola ki okuzira kuli mu buliri bwokka mwanti mu bafumbo y'ensonga enkulu kwe kuzira kakati banzize nkikkiriza biki byennyinza okukola ddala okuzira okukubeera kugambe kuganya mu kunyweza mutwe onyweza otya omutwe tetujja kuvaawo nakugamba tutuuka ne tufuna paakingi Dora bwe mba paakingi yange eri wano kati gwoba olaba nga tokyanneetaaga ndiko n'omudibo osooka n'ompaamu obudde n'ogenda Uncle John ye Madam Dora omukyala omudibizza ali waka gwobeera otya obeerawo otya gwobeerawo otya okubeera mu mbeera y'okubeera n'omukyala gwotakyetaaga kyomwetaaga muli bafumbo nobeera bampetadde si bambi gwobeerawo otya omuvubuka gwali mu bufumbo odibiza oli omukyala gogenda kubeerawo otya neyanziza Madam Dora ekibuuzo kiri nti mbeerawo ntya era omudibi otya kubanga kyolina okumanya n'abatulaba nti bw'obeera nga omukyala omudibizza ku ntandikwa yange bw'oba nga wabadde ogoberera nakugambye nti wabaawo ensonga kyotayagadde kwagala kumanya nti lwaki naye tubadde tugamba nti nze mbeerawo ntya nsobola okubeerawo olw'ensonga 1 nti si kumudibya nti no kye kitugatta kyokka tuyinza okuba amaka nga twafuna ezzadde mudibizza tulina abaana batugatta tulina amaka sijja kugenda kupangisa loogi olw'okubanga mukazi wange nyinza okuba nga nkomawo nga mmanyi nti ekyo ekyamudibisa senga anaakirongoosa nja kukola ki nja kumuddira naye ogenda okusanga Madam Dora nga okanya kugamba nti nno kaakati kibanga kyekyokulwanyisa kyaffe nti kaakati kino kyekisinga omuyinula kuba ekiyinula ennyana kibeera mu mabeere kati kino kibayinula nnyo tikamukole kati ensonga zange tuzimale nga kubanga olwedde singa mba nkwesonyiye gwe lwaki tozitombuuza nti mukwano ndibasa yabuuso mwami biki byenkola lwaki tubaako nange lwaki abalala obeera nabo ate jjukira baalinga kumpi naye yabuuza n'atuula naye n'abuuza naye ng'omwami talina kyagamba ekituufu kiri nti kiri bwe tubeera nga tukyali ku mulamwa gwe gumu ensonga eyo yennyini gy'ogamba yadde yabuuza naye omwami yennyini ateekeddwa okubanga ensonga ye yali alina okuba ng'ayagala amaka ge yali alina okuba nga bw'aba tasobola giwa mukyala bo okugyemalira mu kiseeko agiwa omuntu omulala era n'omuntu oyo ndibasa singa yali ng'omuntu ayagala amaka ge nga bwe twategeddeko nti gye baava gyenvudde waabwe yali muwanvu yandibadde ayita eiza bwe baera nga bufumbo bwali butuufu omuke yamugaba kubeerako n'essenga ensonga ezo ez'omu kisenge ziba zibakwatako bulungi ne basobola okubeera nga bakola ki nga bazittaanya muko enkoko yagimuwa lwa nsonga nnyingi ssenga byonna ng'abikola era nze mba nsobola okubeera open eri ssenga ne muga ssenga
muwala osamuzira lwakino na kino namuzira lwakino na kino era senga akola ABCD nja kuba nkola ki nga nkomawo naye solution si yakugamba nti no yakwata agende abaffe ne bwana akwata obufumbo bulala era ne bamuzira anakomawa holiday so aba n'omwaganya omuntu omulala okuyingira mu baana be basobole okubeera nga bakola ki ate bafuna obuzibu bwe batandifunye. Era nga nono ndibasa abaana be bafuna obuzibu kuba omwana we yafumbirwa naye ku myaka emito ddala. Oli ku Kyagwe TV buterevu mu programu Labuka ndine Uncle John mu bufumba amazeemu ebbanga ddene era alina enteekateeka oba experience gy'asobola okutuusaako gwe munnanga yagala okufumbirwa gwe munnanga yagala okudduka sooka owulire bino Hanifa naye alina byagamba naye subscribinga olikinge. Tuli wano ku Countryside Eco Resort ku Kayunga Road kilomita 7 nga wakavira ddala awo mu kasenta k'Essowera ng'onootuuka ku satellite we tuli ku nsonga z'amaka Labuka ne Dora. Kaakati mbulino Uncle John byayogedde ndabyemu omuko ndabyemu senga ndabyemu abantu abakulu nga bajja ndibasa ono teyafumbirwa nga waliwo abo abantu bamugabayo ndo waliwo taata yekka so ekyokuyiga ki abaana tulekerawo okugenda mu kawundo kakubye eddirisa tulekerawo okugenda mu kawundo Hanifa. Yes, Dora. Tulekera ogenda mu kawundo? No, Dora. Obufumbo bw'ennaku zino. Nja kuba ne Uncle John mukwano gwange tusomye bwe tusoma tumaliriza ne tusooka ne tukotshipinga mwawo. Emyaka gyaffe ng'etaano naye nga ffe ababiri tumanyi tuli bafumbo. Ne tuzaaliramu n'abaana. Tuligende olulala. Kati oyo atuukirira ani? Ali mu kawundo. Atera ne Dora n'obufumbo buno. Era nabo mu chansi si buli omuntu ebuna akukolera nawe libuna akola ki buna amukolera. Kati tuddukirewo omusajja ndibiza kojja teyaliiwo simenya mukote yaliiwo oyaddukire wani bwakuwadde by the way omwami alina okuwa ensonga ze kati tetumanyi ensonga zandi basaze baamu oba bukyafu kubanga obukyafu omwami butama Dora omuchafu atama omumwa gutama ewaka gabuli odde osuubira kuvuma n'obeerako mu banno n'okiringa obudde buyite oddeyo ng'obudde buyiseyise bakuvumemu katono obudde bajja kuvamu katono obudde nga bukola ne buca so ensonga zandi basa tetuzimanyi naye nga baabami baba n'ensonga zaabwe naye ate oli mu Dora tudiba ng'omukazi ayingiridde obufumbo bwo nga naye ayagala amulyeko ebifi n'akudibya naye katunuulire omukazi nga takudibiza biki gw'oli mukazi yes obuulire abasajja bavubuka biki abakazi bye bakola ebibadibisa obukyafu Dora nambeemu abakazi bakyafu obukyafu omumwa namba 3 ne muzoido mwami John agituwe ensonga ey'okusatu eyandibadde edibisa lwaki mutudibisa abakazi okimanyi nti abamu bafumbo gye bali naye nga badibira mu bufumbo kituufu bannange nga gye bali emyaka ensonga Mutesa munnange gyansabye ngatteko naddala ate eriwo obudde buno njagala kuwa kyakulabirako tulina neiba wange awo ejjoggo omukyala yalaba nga Christmas etuuse baneiba baguze amakweti ga soda abantu baabwe ab'omu ttawuni bazze okuliira ennaku enkulu kuba ebiseera ebisinga abantu ab'omu ttawuni baliirako mu byalo kati baleese ebyokunywa naye omukyala yazira bbaawe olw'okubanga teyasobola gula kakuleti kamu ka soda ke yasaba naye ng'obudde obwo omwami teyakola ki teyalina ssente so ensonga endala eyinza okubeera nti n'obutali bugumiikiriza obubeera mu bakakyala baffe nabo busobola obadibisa kubanga nze kyenkugamba nti nze nyinza okubeera nga ndaba bwe ngassegase ajatibwa obukyafu ate munanga omumwa gw'okubakyala era ekyo kyakulanyisa era n'abaana baffe ab'obuwala abali eyo abeesunga obufumbo bakuume emimwa gyabwe kubanga ogenda n'omugamba ogenda n'owulira essaawa zino n'obeera n'omukyala n'omugamba mbadde njagala ontegekera akakooti kano njagala kudduka kwe kwa mwami Nsubuga nagamba nze nina emikono emeka yes fine alina byakola naye kati programu ya mwami Nsubuga enfe bwebanga erina kyegenda okugatta ku famire yaffe kati nno munnaye byebyo ebisinga abakyala kubanga tumanye ddi lwe tunaayogera ekintu
wekyetaagisa ne wekiteetaagisiza. Olina okumanya nawe olaba munno ali eri mu ffumbiro oyagala mmere ogende wamama ensubuga ng'ogende ng'olidde kyokka ate gwe omuntu omwo omutuma ekkooti. Yes. Naye kati ati n'obuvunaanyizibwa Dora bwe mba mmanyi engoye zo wenziteeka ngolola n'enziteekayo ne kkooti zo mweziri ziri ku muzuuli kati ate mwami John oba oyagala ngitegeke ntya ekkooti eyo ate essaawa eyo. Era mukama wange we mba nkigambidde ekyo mba nsanze nga teyategese alina by'abadde akola gwe mwami John tosobola kuyambako omukyala ng'olaba akutegekera mmere oli ogende wansubuga ng'olidde era at the same time ajja akwate ekkooti. Madamu Dora kituufu mba nsobola kubanga amaka batugamba bintu bya kuyambagana. Teriyo yali akedde n'awasa mukazi nti ajja kubeera mupakasi wabula muba musobola okukola ki okuyambagana. Naye ani ndabirwamu y'omusajja naddala nga ngenze ku mukolo yandibadde mukyala wange singa nze kkooti yange ejjange eriko ekyo tojja kunenya nze ojja kunenya mukyala wange gwendeseewa eyantegese emabega naye baba tafuddeeyo kiba kitege ate nze ne bwe bannaneemulugunyaako gwojja okuba onsuuziza amayinja. So n'okubeera nti nno nze seeyagalira mu bufumbo bwange kisobola okundeetera okuzira n'entuuka eri n'enswalaswala mu basajja bannange mmanyi nti general manager alwali kati kozi n'ekirala okwongerezaako ekyo abakyala abali mu bufumbo okulinaana amaka ga bannaabwe bakoze kinene nnyo okuleetera okudibya bannaabwe naye ate nga anti kaakati atuuka n'amugamba ebigambo kyetugamba mu kyo nti n'amatu gano gandibadde nga gazibwa ebigambo ebibagambibwa abo bannakigwanyizi kubanga bwe bamala obateekamu ebigambo bajja ne babeera nga bwe wamulese si bwali naye nga ffe kibeera kyakulwanyisa kinene nnyo okubeera nti nno osobola okukola ki okwesonyiwa nga omulamu. Kati okutudibya mukikolanga kyakulwanyisa twetereeze tukasobola ogendera ddala laba wofirwa omukyala gandi basaawo yaffe anti kati kozi Madamu Dora kyolina okumanya nkati nga ffe abasajja tukimanyi bulungi nti tetusobola kuyambibwa yadde gavumenti singa wabaawo okunyigirizibwa okuli mu maka nze nengezaako okukozesa obuvunaanyizibwa ng'omusajja mu maka gange nga ŋŋamba nti gwe waganye okukola kino ne bwe nkukuba luyo ojja kuntwala ku poliisi bwe tunaagenda mu bano abafida bajja kubeera ku sayidi yo naye nze bwe nsigaza ekyokulwanyisa kyange ekiri mu silenti owulidde anti kati nzijja nyinza okukola ekyo nga nkimininga nti bw'onoolaba nti nno saavisi tozifuna ojja kugenda naye bwe naakugamba nti nno kiki kye wajja nakyo fulumya poliisi ejja kujja eramule ate ekirala mujja kugamba nti waakiri tukole ki tugabane tukole biki naye nze bwe naakugamba nenkola ekyo ojja kutambula nga gwogenda gamba kimu omusajja naye tojja gamba nti omusajja kati mwe mulowooza mudibya abakyala mubabonereza kumbe mufiirwa amaka gammwe Aniva nkomyewo sweet baby Naalongo kaakati omukyala bamudiriza akole ki okuva mu mudibo bw'oba otegedde ensonga z'omwami wo weetereeze kola by'ayagala yeeyonje ekisenge kino kigoba abasajja bw'agendako ewali obuliri obunyuma ewo tagenda kukola ki kukumawo gwe suuka omusuza mu zabbulaaka olw'okuba omusajja teguzigula gujjooni nkusuza mu zabbulaaka era ng'enjeru nazitereka z'abagenyi na za ddwaliro suuka zange za ddwaliro naye bw'anaagenda ewa Dora alina obuliri obunyirira banne tajja kwagala kukola ki kuvaayo so yeeyonje tutereeze ekisenge basajja baagala empewo eno ng'eyingira ng'agiwulira naye ate musolo gw'abaana gwasika bw'anaddukira ewooli eteri mwana ajja kusimba amakanda we Chagwe TV kwe tuli program labuka ddala emyaka egyo nga taze mu kulabika n'emyezi egyo teyakuleka n'olubuto nali n'olubuto ndyoke nzaale kuba twavuga eri waka nga nina kawere w'omwana oli wokusatu wokusatu era bwe tonabeera mu muzigo tasula mwange natukyuka ne tudde eno nambeerako mu mbeera eyo era nensigala nga wendi
twalima ebinyeebwa twalima ebinyeebwa ate n'awasaamu ow'okutya lindaako yamala nayongera omukyala ow'okuna ate kati jjukira muli bataano waliwo nedda yasooka okugenda omuwala oli eyanobanga siriiwo ye yagenda nanzizaako babiri nanzizaako basatu nanzizaako ono Amina yali omukazi gwe twalimirako ebinyeebwa then n'akola ki n'amugula n'amugula teyamugula kyokka gwe teyakugula ng'okola gwateyangula netugula oyo sooka nga tunaba kweyongerayo tunula mu kamera osooka olabule abakyala abawala esooka olabule abawala bagenda okufumbirwa obabuulire nti balina okufumbirwa abaami nga bazze mu bantu baabwe ne babamanya nti baami baabwe ndabula abawala abakuze ab'ennaku zino mubeeranga n'amagezi era mubeeranga n'obwongo temubeeranga badoofu kubanga emyaka gye tumala nga bakujja ewammwe oli mwana muto n'otuuka okaddiwa omaze emyaka 2 mu bufumbo bwo amaanyi go gonna ge wali okozesa ng'oli muwala gakuweddemu ku nkomerero omusajja n'akwefuulira n'ogenda nga tolina kyokuteko. Nze Safina Ndivaisa nakola nnyo era nali mukazi mukozi nga nkola full time. Nze omukazi nja tetuuka wange naye ku nkomerero sigabanye era ngabanye ki wentyo mbalabula nti omusajja aba akwagala mugamba agende ewammwe abeewamwe bakole ki bamutegeere era at least akugule kubanze nabana n'ebyo byonna n'okumukolera amaka ge nga tanguze ne baffe tebalina kye bakola ki yogera nga mugule Nalongo Hanifa kati nkubuuza omukazi bamudibiza John yandibiza biki bye nnina okukola omudibo guveewo bw'oba otegedde ensonga zo nga John azikugambye banenze ekyannemesa omukazi wange bukyafu ekyannemesa omukazi wange butatereeza waka olumu ne John ayinza obutazikugamba n'abeerako munne gwabbirako oyo n'akuleetera amawulire ago olugamba luba lulungi olugambo lulungi naawe wembeera nga setereeza eri mu nsonga ziri so bw'oba ofunye John ekimutawaanya ng'okifunye bakikubiddeko munne wotandikire okutereeza ngenda okutereeza nga John yafuna dde omukyala omulala John tayina John abaana omukyala kale naawe tereeza aba ali awa John ani Dora abantu bano ate nabo tubaleke bateekako kazito mulimu naye lwotuuka ng'olina John weeka naye ng'akulemeredde ne buli John lwagendako eri ofuna wonywera ku mazzi baleke bagire ekiri mu sitaani omuleka n'anywa ku mazzi Dora tubeere sinsiya mulimu lwowulira ng'omuntu oyo omukooye kyogamba tugabane Nalongo okkiriziganya tugabane bana ebinyuma biki bwagendako eri adde oli fureshi wakiri agenda obanga yandibyawo mbeera wabula baaba si byangu byakukkiriza naye program labuka gomwana tekateeka okufumba okufumbirwa gwe tuliko emboozi eno ekwatako nnyo tulinganga nno abanyumya naye ekiri gy'oli okugjamu ebikuyamba program labuka tukulabula wawe olina okutambuza obulamu bwo nga temuli kigambo kyejjusa bw'ogoberera amawulire ennaku zino mulimu abeetemye abakayanira ettaka batundidde mu mayumba abo we tuli tunoonya kuziba kituli tulabe ng'okwejjusa tukukendeezaako bangi aba motivation speakers boogedde naye nga temubiwulira kati ffe tuzze tukulabule tukulage nti awaliwo ekinnya kiri gy'oli oba obuuka okigwemu oba oyitira eno gye tukugambye Uncle John akugambye omumwa kakati gwe munnange weetereeza omumwa obikkeko Uncle John diri olina okwogera n'omusajja mugamba ntya ye ekisookera ddala mu budde bwonna nga omuntu takwewaze asazeewo nti no yadde waliwo olusirika olw'embeera yonna ey'ekikulu naye mukyasheyalinga luumu awo ddi lwolina okwogera naye mu budde obwo bwennyini mwogere ababiri nga temunaba kugenda kuyingizamu balala bwe kiba kisoboka kisobola okuggwera awo bwe kiba kiganye naye kyolina okumanya Madamu Donna kiri nti leero ogambye omusajja yazira Hajati naye jjukira waliwo olunaku welutuuka nga Hajati yazize John ate Hajati azira na bubi nze bwe muzira ne bakakubulire bwe bumu naye Hajati n'omufalisa ajjayo obuliri n'abwawula kati nga tannagenda mu baana senga akugamba gwe mulumbeyo wansi
bw'ava wansi awo w'omulumbye n'agenda mu baana tokola nsasage yagenda mu baana kiba kitegeeza nti ekyo ki era naawe okola kyekimu n'omugambo gwa imamu w'abaana kiki buki bwe gubadde tusobole okubeera nga twesotinga mbeera siraba lwaki tugenda wala bwe tuti kaakati ye n'akubuulira naye nga teyandibadde solution yandibassa kugamba nti nno oyanzize ntambule ngende abaffe kati nze ajatibwa nzira nange ntambule ngende ogambye ekintu kimu ebintu bino biri tuwe Mwami John oyinza mulimu oli n'abeera mu bufumbo nakunyumiza ndi mu mwaka gwa 5 omwami wange tasulangako bbali buli kaseera buli kanaku akomawo ewaka naye hakubira kiri kyaggwawo kati emyaka 5 anti kiri kye twagambye eri etya Mwami John gotange ekyo kiyitirivu nefe ne tusigalawo lw'abaana nga tasula na mu kisenge ky'abaana nga bw'ogambye naye ng'omuntu ne bw'omukwatako akwekanga nomugamba kiki nkukuteko bukwase emyaka 5 Mwami John kiba kitege waliwo ekigambo okwesonyiwa n'okubeera nti no baakula naye ekyo kibeera kitegeeza waliwo ensonga ennene naye nze njagala oŋŋambe nti yayogerwako ebeerawo waliwo ensonga kyennene esobola okudibiza omuntu emyaka 5 ng'akutya anti kyembadde nkugamba nti naffe bennyini tulina obulamu egyo emyaka 5 kiba tekikola ki kiba tekisoboka naye kyembadde nkugamba nti no wabeerawo ensonga gwe gy'ogamba nsonga ki eyogerwako tekiriyo kintu kijja nga tekina kikola ki nga tekina we kivudde yes era bwe tuba nga tuli ku programu eno eya Kyagwe TV twongera okukakasa abaana abawala n'abalenzi nti bajje mu bufumbo bwe tulimu bwe tumazeemu ebbanga nga bamanyi nti awaba ebirungi era wabaawo n'ebibi obulungi obuli mu bufumbo bwe businga okwagazisa abangi okujja mu bufumbo naye ate obubi obuli mu bufumbo bwe businza okuddusa abangi mu bufumbo ne bwe tuba tugenze mu bufumbo obutukuvu batugamba mu bulungi ne mu bubi okiraba naye abantu tuterebuka nnyo olw'embeera ebaawo ne tutamanya tino senga tuba tulemerako bingi bye tusobola okukola ki okuwangula nze njagala okugamba abantu bangi bafunye obutakkaanya mu mpya zaabwe n'abaagalwa baabwe naye oluvannyuma lw'akabanga nga bazze bagumiikirizigana embeera etuuka nedda mu nteeko nammwe nga bwe mugamba nti abasajja tubaako gye tuddukira naye yennyini gye tuddukira tuvaayo tugendayo lwa mbeera eryawaka naye ate era tuvaayo mangu senga embeera ekola ki eteredde kubanga sooka olabe madamu Doola wano mulina ebintu bye mubuusa amaaso gwe osuubidde baani abandi badde balya mu woteeri senga abantu bonna balina amaka balina okulya mu maka gaabwe woteeri zikolanga tugambe ezisobola okuyambako abatakola ki kyemugamba abasajja mulina ekisatu okusaasira abakola woteeri mbadde nzi njagala onfune bulungi n'abatuuliriza badde nkugamba nti bwe nkuwadde kyakulabirako nti woteeri abagiryamu wagenzaako n'okinoonyereza nga bafumbo oba bawuulu bonna gwe tubuulire baki mwabalyayo nze mbadde ngamba nti woteeri ebeerawo kuyamba abantu abatasobodde kufuna kyakulya mu maka gaabwe mu budde nzija kaakati n'omukulu Muteesa munnange yakugambye nti abaami batambula kaakati ogenda kwesanga nti omuntu bw'aba atambudde ebbali tekitegeeza nti nno omuntu agenze n'alya emmere mu woteeri taddayo kanaalya era alirya mu woteeri paka alyayo for emergency nange bwe mba ntambudde nga bwe ntambudde nga Muteesa munnange bw'agambye just an emergency naye tekigamba nti nsigaliddeyo ddala abamu basigalirayo ddala eyo mwoteeri ne balya oluusi balya ne badda ewaka ne bagaana n'okulya emyaka 5
kati awo ne tukomawo ne tugamba nti tuba kitegeeza kwetereza fe abali waka kwetereza watugambye twetereza nga tuyita abako abaluganda abako n'ab'emikwano bali abakugaba kaakati tutunuulireko Nalongo ku mwana ono omwana ono atalina bambi atalina oli gwe yogeddeko eyazaalira mu courtship oyo kale gezaako omulabula biki byalina okukola biki byalina okutereeza nga tayinda bagenda muyambako awo mu bufumbo nga busasiseemu oba nga bamuziza ebbanga. So leve eno ekolebwa abantu babiri ate woomu olugira nekola ki nekaawa leve weba yakaaye era ogamba mukama oba natomera neba ne patience obugumikiriza buwanguza biki bingi abasajja omwe taata ayinza n'okubeera mubalina gabani omukazi namukoowa naye tavaawo omukazi tanviira ye nga ayagala oveewo naye atagala okulanga okubeerawo okwo mudda ate munnaye it was a blessing. So tubeere bagumiikiriza doola obufumbo bucunya n'ogaba banze nakola ntya naye ate nga bwalaba bali mu laavu ne bakukyaya gwe obubwo bane tubeteekewo okwagala ankojo ne kwata ku mwana omulenzi tuteekewo okwagala kale ku mwana omulenzi obeeko by'omugamba in case ng'omukazi amudibizza naye nga ye tamanyi nakyazaako omukazi amubuuza lwaki wandibya talina kyamugamba baako engeri gy'omubudaabuda era akwata etya ensonga ezo neyanziza madamu Dora n'abatuulaba n'abatuuliza omwana omulenzi essaawa zino yandibadde mu bigere byange kubanga naye asigala musajja era abeera musajja naddala oyo omulenzi alowooza okukola amaka n'afuna obutakkaanya ne mukwano gwe nga mukyala mwana w'abandi yamuwasa oba oli abo batambuddeko bafunye n'ezzadde ne bafuna obutakkaanya bwe babanga balaba batuuse mu mbeera ey'okubeera nti nno ye alaba nga solution yakuzira munne mbadde muwa amagezi nti yandisoose kwebuuza kuba musingako kubanga bulijjo naffe we tuli wano nga bwe mutulaba tulina abatusooka mu bufumbo baatubuulirira ne batutegeka obufumbo bwe tutambuddemu ebbanga lino lyonna mbutwala ng'ennyanja etuuka n'eteeka ate n'emala n'ekola ki n'ekyankalana so tusuubira nti era n'obufumbo we buli ye abeere nti nno asuubira byonna alina okusuubira munne okumunyiiza naye okumwesonyiwa mu mbeera eyo ey'olubeera si ye solution yandibadde nti tulina omwana nze njogera ku mwana ow'obulenzi amanye nti ng'oli munne we yamunyiizizza naye yennyini asobola okumunyiiza kati nga bw'amanyi nti naye asobola okunyiiza omulala so abeere n'embeera esobola okusonyiwa asobole okulaba nti ezzadde lino n'emmaali gye baba bakoze basobola ogikuuma kubanga ono bw'anaamukola ebyo n'afuluma n'agenda omulala anaayingirawo ayinza okuba nga ajja kugira mu sitaani anaasobola okubeera nga ayitamu okutulugunya abaana oli be yaleka emmaali gye baba batuuseeko kubanga abaana abalenzi kye balina okumanya nti buli lwota omubeezi n'oleeta omulala wabeerawo kind of setback okudda emabega mu byenfuna tukola nnyo ffe abasajja okufuna ababeezi kubanga abamu bagamba nti tubasasula naye ffe tetusasula bakazi tuwa birabo eri abazadde ababa batukuliza abakazi baffe kaakati ebirabo ebyo bye tuweereza abazadde b'abakyala baffe kitegeeza tubikolerera ebbanga ddene kati bwe ono ndibasa bw'agenda ono omulala ajja era naye oba ojja kuddayo ate opa akaseke ekimu so okwewala okuteekamu ssente nnyingi n'okubeera ng'odda emabega buli ssaawa ng'olowoolezaamu byakuwasa balala ate ojja kulaba nga n'ono gw'oleese alina ensobi nnene n'okusinga ono akoze eki agenze koza okumaliriza njagala kwongera kukakasa nti okwongereza kujuliza ku baana abo abalenzi n'ekirala nti bwe babanga bayingidde mu bufumbo bagezeeko okwewala emikwano egitabayamba naddala ogenda kugamba ekigambo kimu oba tubagamba ekigambo kimu
emikwano bakwane mingi besige mitono ate n'ekirala n'ebigambo bijja bagambibwa bingi naye waka bakozese bitono nnyo. Alright, tuli ku Kyaggwe TV nze nayigadde olwa program labuka nkutwala butereevu tugenda ka speed kuba ensonga nnyingi mu maka tesobola nazimalayo naye tugenda kuba tuwumulamu nti ne Nalongo Hanifa Namubiru ne Uncle John Basanya bagezaako tulambululira bakubuulira bakunnyonnyola bakulabula mboozi tulinga abanyumya naye ijjamu ekyokulabuka gwe nakugambye banja babikugambye naye naffe tuzze tukuteekereko ettafaali mu bulamu bwo obwo obufumbo subscribing atannaba to following liking agenda ne mu comment section otubuulire ki kyoyagala ne oba oyagala kuteesa oba okujja okukyazaako tukubirako ku note 7738 737 43 nkutumiddeko gweyagala okuwulira bino ebyobufumbo Shiba kalungi nkutumidde oli Dubai waliwo ne Shiba era nakubulwa naye ali Dubai Mwami Semambo Ibra ensonga z'obufumbo waŋŋambye wembeera ndeeta bana bagenda ozoogerako tebeekubira ku side ndowooza owulira boti ebalansinga si kyo Nalongo Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno nsonga ki ekyakulemesezza school fees bakusabye nnyingi olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye nandi kyonoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina okuzannya n'okutumbula ebitone ekyokuddamu si kirala ly'essomero lya Prudence Junior School